kwebaza. Esebo. Mwenna abali ku mukutu guno. Ate abalindirira programu eno. Wow. Manyi waliwo abalina ebizibu. Naye Mukama Katonda byonna abiraba. Wow. Mbaagaliza okuwuliriza obulungi. Tugenda kwogera ku nsonga nkulu ez'amaanyi. Wow. Nebaza bonna babiteekamu ababiteekamu nkola bitubabuulira. Bingi byetwogera wano ne bituukirira. Bingi bitono nnyo bitatuukirira. Era njala nnyo okusinga okwebaza abo bendabula nti bagenda kubakwata ne batya okwenyigira mu bintu by'ekisirusiru. Ne baga nti so njala kwebaza olw'okuba nti mutuwuliriza. Wow. Era mugende maaso n'okuwuliriza programu eno. Wow. President bw'otuukiddera siyinza kubanga mbuusa maaso ensonga eya buli munnayuganda essaawa zino. Waliwo abagamba nti oba president alina ka script kwatuvugira. Oye yateekawo ate confusion ate namala n'agisolovinga. Eggwanga litulemye okutegera omukulembeze era akulira abankite kisinde bakibiine kya Pierre Yu. Munno era mukwano gwo ate sijagana kumuyita mukamaawo. Jeno Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akyasanguza weekend yonna n'atabula bannayuganda abantu badde bagolodedde suuti 226 bagira ku tiketi ya Pierre Yu. Bonna kati banyogozedda yabagambye mwenna naawe kennyini kati saawa zino obuwagizi bwammwe bwonna amaanyi gammwe gonna mugateeke ku kibiina kya NRM si 226 yitajja kulabika at least ebyokwesimbawo kabirowoozeko ku myaka egirijja. Era ntwako abamu ku bakulembeze b'ekibiina nga bagamba nti kino si kibiina kya byabufuzi. Awulira nga kino kimunyiga osobola okukwata ekkubo n'ogenda mu kibiina kyo banoddayo gye wava. Kino kireseewa bannakibiina kya NOP bannakibiina kya DP abadde bo balowooza nti bagenda kulwanagana naye ate ne kirekawa bannakibiina kya Pierre Yu abadde beetegese okugira ku tiketi. Okusookera ddala njagala kumwebaza olw'okwolesebwa kwalina ye nga Jeno Muhoozi Kainerugaba alengera wala era bagenda bagamba nti ekiteezaala tekyala. Muba mu pulaninga wano 2026 nga Mwai Museveni ali 231 Really? nga tuli mu maaso emyaka 6 kakati ne Jeno Muhoozi ekyo akisikidde akirina. Kati okuva mu kucacyanca kwonna kwe mubaddemu abamu baga nti yabayiye n'agamba nti asigenda kujja 2026 era n'agamba nti njagala abawagizi bonna aba Pierre Yu muwagire President Museveni 2026. Nze Jeno Muhoozi Kainerugaba sigenda kujja muwagire muzeeyi. Wabeerawo ensonga naye abantu baffe olw'ebiruubirirwa byabwe interests eza buli kinoomu ensonga enkulu tebazitunuulira. Nabadde njogerako ne Jeno Muhoozi ku lukomo nga mubuuza nti abantu tubagambe ki. Bino bye bigambo byaŋŋambye. Jeno Muhoozi Kainerugaba alengera wala alina vision y'amaanyi ate teri muntu ayagala ggwanga lino nga musajja oyo Muhoozi Kainerugaba. Yagambye nti ebizibu bya Uganda nga sinaba kuddamu kizibu kyo kambi kuyitiremu byonna n'obukulembeze okukyukakyuka buli kiseera ne tufuuka ekisekererwa bibadde byetoolerera ku magye. Amagye obutabeera matendeke ekimala, amagye okubeera nga tegakwasisibwa mpisa, amagye okubeera nga genoonyeza byago nga siga ggwanga nga tegalina mutima gwa ggwanga, buli omu yeenoonyeza bibye. Bye biviiriddeko Uganda okubeera emabega politikale. Amagye gabadde gatataaganya ensi ebanga efuna emirembe amagye ne gagitabulatabula. N'agamba nti obuvunaanyizibwa bwe nnina obwampeebwa commander in chief
General Kaguta Museveni okulembera amagye leka nsooke nkole ekyo kubanga ne bwe najja 2026 nze Muhoozi nga amagye si matereevu amagye nga tegalina mpisa gajja kukola effujjo lye gaakolanga mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu n'egy'ekinaana n'agamba nti kansooke ntereeza amagye kubanga kyekizibu ky'eggwanga awo ekiri oba Muhoozi nze ndiwo oba ani yaaliwo amagye nga tegateredde nga tetugafudde very professional nga gali disciplined Uganda tejja kuterera nenga nti wow ono musajja kamuwagire bwena wona walijjira ngenda munonyeza akalulu bwatyo bwe yavudde mu lwokano kakati bano bwe muwulira abanyiivu kale kakati abikola atya nga tasose kutugamba babadde bakiryamu kati ababadde bakifunamu ssente bawulidde bubi n'abo ababadde beesunga kaadi nga tebaagala PLU tebaagala General Muhoozi naye nga baagala kaadi basobole okuwangula aba NRM basobole okuwangula aba NUP abo nabo boogera bisongovu banyiize kale kakati yatumalira ebiseera byaffe ffe twali tulowooza eri twavaayo Owekitiibwa Balamu Barugahara minisita w'abavubuka omubeezi kyeyavudde agamba nti abange omukulu bw'abanga abagambye nti 2026 tugoberere President Museveni kakati ate mmwe ne mutabira bagonvu ne mutawulira mwe baani naye buli muntu awulire eddembe olaba ne Katonda tatukaka dembe lyokusinza setaani dembe lyokusinza Katonda yatuterawo okwesalirawo n'agamba nti abaagala okuddayo mu bibiina byabwe muddeeyo okiwulira so kati kiri awo ye General Muhoozi aweereza ggwanga kati yakutte awazibu awawunya awabadde ekizibu ky'eggwanga n'agamba kansooke entereeza amagye oba Bobi Wine yajja amagye nga tegateredde nga siga ggwanga nga tegalina mpisa nga gabba abantu nga gatta abantu Bobi Wine bajja muwambira mu nnaku 3 obanga nze Muhoozi nze nzija nga General Muhoozi yajja amagye nga si matereevu naye gajja mufugisa bubi Obote by the way yali mubi nnyo amagye gamufugisa bubi amagye gamukyayisa abantu okutegera amagye gamwawula n'abantu kakati obaani yajja General Muhoozi agamba katutereza amagye kansooke nkola oluwalo luno olulabisenga kyekibadde ekizibu ky'eggwanga Uganda bwefuna ejje etendeko bulungi very professional ate nga bayingiziddwamu omutima ogwagala eggwanga ensi yaabwe okugikolera n'okugifiiririra omukulembeze yenna alijja agenda kusanga akaseera kalungi ku NRM eno plus oba kubanga tubadde tulyako ebigambo ebimu mu bakulembeze b'ekibiina b'ekisinde kino ekya PLU nga babyolekeza abamu ku bakulu mu kibiina kya NRM at the same time eringa order mugende twegatte kuno fenno bwagisto boteeka eyo ebyo byonna wanabawo President Museveni akadde okuintegratinga n'okutereeza obutakkanyi obadde wakati waabwe bombiriri tewagenda kubeerawo ku integratinga kukanya kubanga tewabadde buzibu tewabadde na kweyawula abaali beeyawudde bebeegatta abaali batabuse bebakkanya NRM ne PLU tebafunanga buzibu bwonna wabula ababiryamu bebalina ekizibu NRM abatajagala naye nga baagala kaadi yaayo abo bebalekana kale kakati walalalala PLU eze egenda kusiga kubanga bati egenda basigukulula mu bifo byabwe ochegera abo bebakuba walalala naye nga mainstream NRM terina buzibu na PLU terina buzibu wabula ababadde balya mu PLU kati bebakuba enduulu bebalekana kale kakati Muhoozi amala atya gasalawo nga tasose twebuuzaako bwe yali atandika ekintu kye
yamala kwebuuzaako kintu kye anti ye mutandisi waakyo. hey. Kati bwe yali atandika yamala kwebuuza kwani ebintu bya General Muhoozi byonna azagamba Katonda yaŋŋambye. Era bwe twabadde twogera naye nga tumaliriza ku ssimu yaŋŋambye nti Katonda ŋŋambye nti Uganda ebiseera byayo eby'omu maaso biyimiridde ku magye okubeera nga matendeke gali very professional, gali patriotic, gali disciplined. Kansooke enkole Katonda kyeyaŋŋambye ku ssimu gye nabadde naye General Muhoozi ekyo kyeyaŋŋambye Katonda yamugambye asooka atereza amagye avanyuma de ku ggwanga. Otegera kakati bwakugamba lwaki owulira bubi akugambye nawulidde eddoboozi lya Katonda nga ŋŋamba kino byabadde akola byonna Katonda wabadde amuluŋŋamya n'abikola ate nabeera very successful. Nalabye nga President Museveni agamba amagye n'abagamba nti General Muhoozi nga tenaba kujja waliwo sente ze baalyanga mbuza airtime ye bwe yajja n'azikwata tetwamwongera sente endala yonna ezaali za airtime n'azikolamu ekizimbe headquarter. Ate nga alina ne rekodi endala gye yava eri mu SFC enguzi yagimalayo n'amalayo empisa embi n'abafuula abajje agaweereza eggwanga. So kakati akugambye kansooke enkole kino kubanga alengedde mu maaso Uganda terina mirembe, tesobola kubeera mu butebenkevu ng'amagye ensonga yaago ey'okubeera n'empisa okwagala okuweereza ensi yaabwe okubeera professionalized nga tekikoleddwako. Gwe ng'otandika kulekaana amale twebuuzaako amale tugamba lwaki teyatubuuzizza. Bwe yali atandika ekintu kya Piero Yu yamala kukuyita n'akwebuuza era guwamu amagezi akitandike. Ffe tukirina mu Bayibuli Yobu yali ayogera ne Katonda ng'agezaako okubanga amuwa amagezi. Katonda n'amugamba nti Yobu, bwe nali ntonda eggulu eritaliiko mpagi waliyo, bwe nali njawula amazzi ku lukalu waliyo. So kati omuntu ng'atandika ekintu nga teyamala kwebuuzaako bw'abanga akitereeza akiruŋŋamya akikyusaamu ng'omubumbi bw'akola asobola okubumba ekintu n'akibumbulula nagata ennyindo nagitadde wabi kangitereeze. Kati omugambo otya mbu mala kunneebuuzaako ako bakayita kamanyiiro, bakayita kamanyiiro. So teyalagidde yasabye abantu mwenna abadde bamuwagira 2026 muwagire President Museveni. Naye buli muntu wa ddembe atayagala kati nga Kagabo wekitiibwa Kagabo ye yagambye nti zigenda kuyingirira ddala NRM buli wa ddembe. Actually ekyo kintu za kukyembalira okubuuza nti waliwo abaali beekyaya abalaba bitatambula bulungi mu NRM ne mu NOP ne mu kibiina ekirala n'ekirala mpa kyakulabira ku bode balabanga eno neutral ground abo temubafiirwe anti tetujja kubafiirwa lwa nsonga Pierre Yu tekibadde kibiina tubafiirwa ku ki kubanga tubadde tetugenda kwesimbawo tubafiiriddwa ku ki ate n'abantu abalala bangi bano bafuluma bajja oyo demokrasi muleke demokrasiya asimbe emirandira afulume ayingira ayingire okutegeera. Yesu yakolimira abantu bannaddiini be yagamba nti mulinga omulambo oguli mu mulyango abali munda tebafuluma n'abaagala okuyingira tebalina bwe bayita kuyingira. Tetwagala kubeera mulambo mu Pierre Yu abafuluma bafulume abayingira bayingire. Ate waalijjira Katonda nga yagadde General Muhoozi waalijjira nti ngenda kwesimbawo kaakati nga bwe tumulindirira kubanga ye stand by generator waffe abali batuuse okulonda
kati abali mu senior 4 senior 6 bagenda nabo kubeera bangi kati bano abagenda mubalike bagende naye nga ffe tubale tubeegayirira nti tugondere General Muhoozi era nze President Museveni nga bwe nakola ku luli omanyi abantu mbagamba ebintu ne bagaana okubikkiriza ku luli nanoonyeza Mwami Museveni akalulu embikko ejjinja ebuwenge ekamuli emayuge eyiganga n'ebugiri newankubadde sisasulwa bakikola ku lulo nkikola ku bwange ne ku luno ngenda munoonyeza akalulu newankubadde nawulidde penge ali e Sudan ng'agamba nti basajja mivule aleekaana buleekaanyi n'awolereza Museveni naye abalya ssente za Museveni balala yaali awo awolereza penge teyalimbye ffe tukola donkeys work ne tulwanirira Mwami Museveni ne tumuwolereza ne tusaabulula obulimba ne tumwogerera ne tulwanyisa abalabe be ne tutereeza abavubuka be bawaggudde ne tubazzaamu amagezi ne bakyuka ne bafuuka balungi ne ffe State House tetusasula tetuwa ssente tetuwa musaala tetuwa mafuta kati ng'okujja wano mafuta gange motoka yange batule bewefanze nesasulira batule shoka buzoba mipiira abalya ssente mu NRM balala kakati nja munoonyeza akalulu nga bwe ninda General Muhoozi ajje kubanga njagala ensi yange Mwami Museveni alina kyatukoledde emirembe nga gino gyatuteereddewo abantu ne bakola emirimu gyabwe ate tagaana ba DP kubeerayo tagaana ba CP tagaana ba UPC kati bano abalala baagala bajje nga bwe bajja toteekwa kuwagira Museveni toteekwa kuwagira Mao toteekwa kuwagira Dr. Besigye toteekwa kuwagira CP oyina kuwagira bo naye nga nti wadde baganda bannange kampagira abanankole kubanga abanankole bakuleka n'owagira gw'oyagala ate omuganda kifuba buli muganda baagala awagire muganda kati oyo demokrasi tujjewo Museveni tuleeta abo kati njamu wagira Mwami Museveni 226 nga bwe ninda General Muhoozi Kainerugaba stand by generator nkaddamu ako wadde ffe tetusasulwa tumukutira akadingidi Museveni naye abalya ssente balala katonotonera kweyo ensonga yemu waliwo wano agamba nti oba ayina endowooza nti abadde bagamba nti Kyagulanyi ye Kamala byonna mu Nuupu yayogera kino abasigadde kakati ate nono najja n'abwa Buyoda nga tewali wadde okutuulamuko ne banne naye akatu kino kye kiba kikolebwa tebagadde okufaanaganako njagala tuyitirawo onkubiremu ne ku kiri bwoba otulengezaako naga nti amagye alina okugatereeza ate nga waliwo ne statement gye yayisiza still CDF yennyini ng'agamba nti poliisi n'amagye bye birina okukulembera eggwanga buli omu ayina engeri kitapuseemu n'abaludde oluvuganya okutuuka okugamba nti oba guno guba na musango gwa naggomola senga omuntu akyogera bwe kityo mu nsi ezina demokrasi asingako wano baba balina muggulako musango so nsaba obingattira ebyo mbiri tuve ku nsonga eyo okay kakati abagamba nti yandimaze beebuuzaako ani eyalaba General Muhoozi Kainerugaba ng'agenda akola ng'aba DP ab'enajja nankumbi FDC enajja nankumbi oba aba DP nga bagenda baregisteringa abantu okuyingira mu PRU kakati yakera ku makya n'atandika kintu kye abantu ne bamwagala ne bajja kitegeeza ye mukulembeze waakyo kitegeeza ye mulungamya waakyo ye vision bearer yamanyi gye kiraga director kakati ekyo kibeera kiwandiise nti mwena kibiina okitegeera ye yatandika kwogera bigambo bye nti NRM evudde ku mulamwa abantu ne bamwegattako kati mwagala bw'abalungamya bweyogera ebyo mwamwegattako bw'abagamba nti ndabye tuwagire ono lwaki ate ekyo mukiwakanya bameka gye yagenda nga bagenda ne laputopu bagenda bawandiisa abantu twagala kuzza bujja kibiina okwewandiisa siringi 10,000 teyabikola lwaki wano bw'abalungamya temwagala kulungamizibwa tajja kikola nti amale kubeebuuzaako tajja kikola bwatu byatandika ekintu kye ne mumwegattako bwatu bwalungamiza era tugondere ekyo kakati ekyamagye statements naye ndowooza
ekyo wandikiwadde obudde kiwanvu kiyagambye nti omukulembeze addako ajja kubeera wa magye oba wa poliisi kiwanvu kubanga njagala kikusimira nkuwa ebyafaayo by'eggwanga lino kikyo yina eddakiika nga 5 kiwanvu ekisooka temumuggyako ddembe lye okwogera nga ye bwalaba bwe mubanga naddala mu Abaganda temwavaayo kugamba ku Bobi Wine nti okugamba nti gwe Kamuseveni n'ekitabani kye kigwagwagwagwa nga temwamugamba nti ebyo bigambo bibi eyenjogera mbi nga mwakikubira engalo mwakisanyukira lwaki muwuliriza nnyo ebigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba ne mumukwata ensobi omuganda owammwe n'avaayo Bobi Wine n'agamba babadde balowooza nti Museveni alimu amagezi nenjalo bategeeza Museveni fara okitegeera kakati fara kitegeeza omuntu omutwe gwe nga tegukola bulungi naye ate omutwe ogutakola bulungi yatufuze emyaka 4 bazadde ba Bobi Wine ba DP balemwa okujjako mu Museveni fara tufuze emyaka 4 awo kansimbe wakati awo katono Bobi Wine yagamba abantu n'abagamba nti tewajja kuba kulonda fara n'ategeka okulonda fara Museveni n'ategeka okulonda ne kubeerawo ne Bobi Wine omugezi atali fara nga Museveni naye n'akwenyigiramu Bobi Wine omugezi n'agamba nti tajja kufuga tajja kulayira Museveni fara n'alayira nga Bobi Wine omugezi talina kyakozeewo Bobi Wine omugezi n'agamba mwaka bannamawulire bankutte bubi sinaba kwogera nti mwaka n'omwezi tegujja kuwera ye Bobi Wine omugezi Museveni fara atategeera bulungi kati ali mu myaka 3 yatufuga olira fara kakati mwe ayogera ebyo temumutunulamu kumukuba mu ttooki nti ono teyeetaaga na kuddamu kulonda mu 2026 aliko ekikyamu ku mutwe omuntu alimba ayogera byatasobola kukola kakati fara Museveni yagamba bwati manyi mwetaaga kujjukiza ate nakusomesa mwetaaga kusomesa era bawereddwa omukisa abawuliriza programu eno ebeerako basajja mivule mu 8 nga mwami Museveni Bobi Wine gwayita fara nti talina magezi musirusiru mugwagwa yesimbawo mu kibiina kya UPM Obote ne yesimbawo mu kibiina kya UPC mwami Museveni Bobi Wine gwayita fara nti talina magezi n'agamba nti Obote singa abba akalulu nja genda mu nsiko mwami Museveni Bobi Wine gwayita fara n'alaba nga Obote abbye akalulu n'agenda mu nsiko n'atuukiriza kye yasuubiza abantu Bobi Wine omugezi eyagamba nti tewajja kubeera kulonda n'agamba nti n'okulonda tekujja kutuuka nga Museveni sinnamuggyako n'agamba nti mubeere n'endaga muntu ebisigadde mu bindekere n'agamba nti kubba kalulu ebyo si byammwe ebyo mubirekere Kyagulanyi okulonda ne kubeerawo n'agamba tajja kulayira oluvannyuma lw'okulayira n'agamba tajja tufuga mwezi ku byonna Bobi Wine omugezi byeyogera tewali n'ekimu kiyatuukiriza Museveni omusiru omugwagwa nga Bobi Wine bwamuyita nti fara byeyogera n'abituukiriza ate Bayibuli egamba totandikanga okuzimba n'otamaliriza
n'ofuuka omusajja omusirusiru. Mwami Museveni ne yeeraga nti mugezi nnyo n'olutalo luyatandika n'alumaliriza nga Bayibuli bwegamba. Ekyobusiru ne kimugibwako ne kiddira Bobi Wine eyakyogera. Bannayuganda bakyalemeddwa. Road Mayor kirabika nga ku luno nze nja kumukiikira ku nsingo. Yalema okubaako ekkomo lye waalikomya ku byobufuzi n'emirimu gino okubanga gitambuzibwa. Minisita wa Kampala n'ekitongole ekirala bali mu kubanga bakola kaweefuba okunoonya ekifo Kasosero wagenda okuyibwa awalala. Ate Road Mayor agamba walina okulondoolwa ssente zino zitambuza zitya mmeka. Kigamba ekyandikoleddwa oluvannyuma tekyayagala okubanga asoosobola ekiyinza okubanga kinafuyamu ku mpeereza y'emirimu. Ze ndowooza ke kaseera we yandibadde ng'ajjawo ebyobufuzi bino ne beegatta wamu ne basobola okubanga baweereza munnayuganda ddala ekibuga Kampala kubanga akaddeko ndaba nga kagenda. Wakati no ne bakansala nga bamugamba sebo twagala alipoota entuufu ate yagamba ye talina budde bwabwe. So saba onkubiremu ku tochi ku mbeera eno president. Ekisookera ddala abeewuunya omwami Erias Lukwago namwe tunaatera okubeewuunya. Ate Lukwago teetaaga kwewuunya, yeetaaga kugamba bugambi kyowulira kyoyagala okumugamba. Omuntu yenna yeewuunya Lukwago oteeka kubanga wazze eggulo mu byobufuzi. Ekisooka gwe yazze eggulo kati gwe njogera naawe. Erias Lukwago wa opposition. Opposition ya Uganda tezimba ggwanga. Eriwo kuliremesa kubanga abalonzi ebyo bye baagala okuwulira. Bw'obanga awaana oluguudo lwakoleddwa, bw'obanga awaana nti ku mulundi guno Minsa Kabanda ekibuga akikutte bulungi, nga bagamba nti walidde. Okiwulira? Bw'obanga ayagala okolagana ne gavumenti mutwale eggwanga mu maaso nga gwe olina okwesebwa, olina vision yo ng'olaba eggwanga lina okgenda mu maaso okusukka wano aw'okuwakana obuwakanyi opposition byekola, nga bagamba nti omulaba oyo muwombeefu nnyo alabika akolagana ne gavumenti. Museveni alabika yamuwa ssente. Kati Erias Lukwago abamwewuunya nammwe tubeewuunya. Opposition ye Uganda bwetyo bwekola. Erina kuwakanya buwakanya, erina kulemesa bulemesa, erina kujemesa bujemesa bantu baleme kugondera nteekateeka za gavumenti. Eyo ye opposition ye Uganda. Lukwago bw'abanga talemesa Minsa Kabanda okukola emirimu gye, aba takyali mu opposition era bajja muliisa ssente nti Museveni yamuwadde. Omulaba takyawakanya Kabanda, omulaba takyawakanya Kyofa Togabye, omulabye ebintu bino yasirika busirisi. Bw'ogezaako okukoparatinga ne gavumenti ya Uganda, aba opposition si bano bokka bakulembeze n'abalonzi. Abalonzi ebyo bye baagala. Kati Lukwago byalina okukola bye bimuweesa akalulu. Politics mu Buganda yafa. Tali ku biki byokoledde abantu. Ali ku owakanyiza Museveni kyenkana ki ne Bobi Wine ekyo kyeyajja nakyo n'abantu be bonna kyabataddemu. Teri programu yonna Bobi Wine gye yali aleese n'agiteeka mu bantu abangi abamulonda, ng'ekwata ku byabulamu, ng'ekwata ku byamasomero, ng'ekwata ku byanguudo, ng'ekwata ku byakugema, ng'ekwata ku bya bulimi, ekwata ku byakuva mu bwavu. Teriyo. Ali ku kimu. Museveni alina okgenda, Museveni ajja genda, ye opposition. Kati bw'ogezaako okwatagana ne Minsa Kabanda mukole enguudo, okwatagana ne Minsa Kabanda mutereze kiteezi, nga bagamba walidde ssente. Kati Lukwago temumunenya. Ebyo byalina okukola. Number 1 bye bimuweesa akalulu. Number 2 opposition yaffe wano ekyetaaga omulimu munene nnyo nnyo aba NRM okugisomesa eve mu kulonda abantu abavuma obuvumi Museveni, abalemesa obulemesa nga bawulira programu ya Kyagulanyi nti tubalemese, naye baagala eggwanga ligende mu maaso. Era buli muntu alina endowooza eyo bamulemesa okakana ng'abavuddemu
ng'ayingidde NRM. So Lukwago wakutawaanya Minsa Kabanda naye Minsa Kabanda Katonda bambi yamutonda nga ye muwombeefu. Ye mukyala mukaka mu kituufu. Katonda yamutonda ng'alina ebigambo bitono. Minsa Kabanda teyandibadde mu byabufuzi by'e Uganda. Muwombeefu nnyo, mukakamu nnyo, yakuzibwa n'empisa mulungi. Olaba ye muntu gw'okubira essimu ku ssaawa 8 n'atagikwata n'akubira ku ssaawa 10 n'agamba nti nalabye missed call. Kati abantu abalinga Minsa Kabanda bwe basanga omuntu alinga Lukwago obuzibu buba buzze kubanga bo si bantu bantalo, bo bakozi bukozi bantu ba ku ground. Kabanda ye mukozi ayagala kukola. Omuntu omukozi bigambo abeera na bitono. Opposition teyambye bagironda kyovula balina kerere nnyingi. Gende wa Namboze, gende Magere wa Bobi Wine, genda mu kibuga ky'Erias Lukwago, gende wa Lutamaguzi, buli awali kerere twali okukolebwa. Okigera. So kakati Minsa Kabanda fe tumugamba nti babikola abakusooka, babikola ba Jennifer Musisi abakusooka, bateekwa kubikukola, babikola ba Betty Kamya, gwani gwe batabikola. So agende mu maaso n'okutuukiriza ekyo appointing authority abamulonda kye bamusubiramu era ekyamulondesa. Kampala agende mu maaso. Bakobye mubuuza ku byaliwo tubigeyaganye n'ebiriwo. President tuzze twogera ku bingi era programu zaffe zasooka twayogera ku byaliwo oba ku njawulo wakati w'omulembe gwa Amini n'ogwa President Museveni guno oguliko ne NRM, naye nga tuli mu sectors ez'enjawulo bya bufuzi n'ebintu ebiringa ebyo. Netujja nitwogera ne ku Gwobote n'otugamba nti gali matameerere abange Jero nja tuyiteko ku byokwerinda bino tubitunuulire tukompyalinge ku mulembe guno mu byokwerinda amagye police eneeyisa z'abantu abo n'emirembe ne mulembe guno n'emirembe giri ejaliwo era ani gwe gwolaba akyakize. Amagye si kintu kyangu. Naye mu kulaba kwange okwangungu twalina Obote yasooka ne tubeera ne Amini ne tubeera ne Obote owokubiri. Abala tebaalwako nnyo, twabeerako ku lutwa katonotono awo. Then ne Mwai Museveni. Amagye gali gali makambwe agamini n'ago Obote. Gali makambwe ngenda kuwa ebyokulabirako ebyali tebisobola kubeerawo ng'amagye gali ge galiwo. Betty Namboze Lutamaguzi Bobi Wine waliwo omusajja awo ndowooza naye ayagala kwesimbawo kyava avumenya abantu Mufumbira Musoga Waiswa naye abavumira mu Luganda abantu balowooza nti Muganda. Abantu abo kizibu okwogera nga tebavumye Museveni oba okumujerega nga bamuvuma naye nga babiyisa mu ngero nga Namboze bwakola. Okutegera kakati tebandisobodde kuvuma president senga amagye gali amakadde ge gaaliwo. Ate abamu singa bonna bandi badde bafune yabamu emirambo gyabwe n'okugira batemwandi girabye. Bandi batidde mu bulumi obuyitirivu, bandi batulugunyiza, babasalako amabeere, babatemaatema ensingo, babafumita ebyenda ne biyiika, bandi batidde mu bulumi. Abamu ne mubalaba abalaba abasulanga eyo Nammanve mu bibira eri mu Mabira forest eri ku Lwejjinja, temwandi balabye.
kati bali amagye gali nga tosobola kwogera ku president bubi nobeerawo enjawulo nnene n'amagye gano tulina freedom of speech si freedom of speech tebera freedom ezo bazita insult abuses kati muvuma waliwo batabyawula mugwagwa wadde bugwagwa waze tebagita freedom si ddembe lyakwogero si ddembe ne president manyi nti ekigambo kyokosezza kikulu nnyo kati freedom of speech n'okuinsulting abantu tebabyawula okugenda Bobi Wine yali Luweero ng'akubye olukuŋŋaana lunene nnyo laga nti Museveni gwe n'ekitabani kyo ekigwagwagwagwa Mwai Museveni akoze record teri president agenda kuddamu kigumiikiriza ekyo mbalayirira musaba obulamu Bobi Wine afuuke president omuntu yenna ageza avume Solomon mutabani wa Bobi Wine olabo bolisulawo ezembwaze abawagizi be tenawo ovumye embizi ze bagenda kukuttirawo tosobola kukikolera mu studio muno novaamu nakati olaba okuwaana obuwaanyi Museveni n'omuwaana baagala kujja kutulumba kusalako studio eno lwakuba bakimanyi tulina ebyokwerinda nze sinze butakuba masasi era ekyo bakimanyi mukubirawo emmundu tebampa ya bwerere otegera tosobola kunsirwalirako kati yenjawulo eriwo nti bo bavuma ne bagenda wali tosobola kuvuma ku mulembe gwa Amini nayo ate oba n'okuteebereza obuteebereza nti toyagala Amini toyina kyoyogedde olunda mbuzizo naye ne bakulaba nga kuteebereza buteebereza nga bajja ne bakutta okuteebereza obuteebereza nti toli kimu ku bo bajja ne bakutta kakati ogenda otya nga buli program nga Namboze bwakola ku social media ku buli TV ku kaledio gye bamuyise alina okutyobola Museveni ne famire ye abaana be baganda be n'alengeza Museveni buli kiseera n'amulaganga Museveni bw'atakyalina kya mugaso ate ali mu gavumenti ya Museveni mwennyini mwagaggawalidde so enjawulo nnene eriwo wakati w'amagye gano n'amagye gali gano amagye galese buli muntu n'avuma Museveni nga bw'ayagala namba 2 omusajja omu mbu yawandisiza n'ekibiina bamuyita Bijirwa yali wa Nuupu nina vidiyo ye ng'agamba nti ekitongole ekya CMI kirina ekidiba ekirimu ggoonya bwe bakwata omuntu wa Nuupu bamuteeka mu kidiba ekyo ggoonya ne zimuluma asobole okwogera kakati bakwata Bijirwa ne bamutwala embuya emmotoka yamuleeta njimanyi we yapaakinga manyiwo sobola okulagawo office mwe yayingira ne bamujjako information esooka njimanyi n'agitulamu mumanyi ne yamujjako information mumanyi ne bamujjaawo ne bamwambusa waggulu ne bamulinyisa amadaala we baamutwala manyiwo ne bamujjayo eyo ne bamukomyawo mu mmotoka ne bamuzzaayo mu kkomera tewali kanuubule konna wadde omusale ku magulu ge nti bamuteekako mu kinnya ggoonya ne baako erinnyo lye yamusimba talina wanuubule wonna lwaki ye ggoonya tezaamulya CMI oyo omusajja Major General James Birungi byonna ebyo abimanyi naawe okusanga Bijirwa amanyiiwo ne programu ezimu tuzimanyi zakola nti bunaku bweru tabeera ku programu eno ne TV tumanyi weeri naye Birungi tamukwatanga nakati alya butaala eyo yenjawulo eri wakati w'amagye ga Museveni n'amagye ga Amini n'ag'Obote okiraba nti wano osobola okuvuma nga omubaka omulala bamuyita Sseggona Medad Lubega Sseggona yagamba nti abasiimwayi bakwata omuntu waabwe bamujjamu n'amaaso ekitali kituufu
Meja General Birungi n'asirika teyamunyega amanya w'okumujja gubeera mulembe gw'Obote Senga Medad Lubega mufu gubeera mulembe gwa Amini Senga Medad Lubega mufu kubanga nikisookera ddala ebigambo byayogera nti CMY yakwata omuntu wa Wanupu ne mujjamu amaaso bifu tabirinaako bukakafu tekibanga nayo era CMY tekikola tejja mu bantu maaso kati senga mufu naye waali kwe kulaga nti amagye ga Mwami Museveni n'ebitongole ebikuuma ddembe ku mulembe gwa Mwami Museveni byanjawulo nnyo n'ebitongole ebikuuma ddembe ku mulembe gwa Amini ne Ogwobote bangi ku bana abavuma Museveni abavuma Salimu Sale abavuma General Muhoozi Kainerugaba abavuma Christopher Damuliro wa Crime Intelligence abavuma Major General Birungi owa CMY singa bafu gibera mirembe gy'Obote na Amini naye kati wano ogenda ku TV n'ovuma ng'ekigendererwa kyo yagala kalulu mwatunuddeyo n'okanoonya ne bakuleka n'okanoonya n'okafuna n'ogenda mu parliament n'ogaggawala kakati kankutwale kalulu kennyini ku gwa Amini tewali okulonda myaka 8 gyonna ekyo kiraga nti Mwami Museveni wanjewulo bombi baali bajaasi Amini ne Museveni kikulaga nti Mwami Museveni wanjawulo kakati ku Gwobote waliwo okulonda naye kino olwa batakimanyi kankibabuulire ku mulembe gwa Obote eyasinza ababaka abangi mu parliament nga yalonda president oyagala kuntwala kunnongosereza yabyakulonda ejja kale soko kamaliri ababaka abangi nga be balonda president ekyo kyaleetera Obote okulagira amajege ne polisi nti woba tusinza amaanyi omubaka mu mukwate ku road block tayitawo tagenda okwesimbawo kubanga okwesimbawo kwabeeranga kwa mu mugongo mabega nga tukubisimba mabega kakati nga bakusibira ku road block n'obeeraawo bakubuuza kino bakubuuza kiri okulonda ne kuggwa ng'oli ku road block kati bali banaasimba mu mugongo gwani olwo tayagala aweze ababaka abangi bagolole emikono mu parliament balonde ye nti ye president kati bwe mbamwesimbyewo babiri oli aba ali on opposed ataba on opposed bamusimbe mu mugongo n'akusinga gwe tewalabise bakita abusensia gwe tewabaddewo yakuwangudde mu abusensia tewabaddewo kubanga abadde opposing abaddewo n'ebipande yabikubisizza niye talabise balonze in your absentia tewalabise kati Obote ebyo n'abikola naye ku mulembe guno amagye ne poliisi tebabikola bakkiriza Zaake ne yeesimbawo ne bakkiriza Lutamaguzi ne yeesimbawo ne bakkiriza Nambooze ne yeesimbawo era abamu ku abo bagenda kudda bagenda kwesimbawo ekyo nakyo attribute eyo tugiwa amagye ga Mwami Museveni nti gakoze nnyo tegalina we gayingirira mu politics vuma Museveni nga bw'oyagala genda weesimbewo bakuwa akaluluko ogende mu parliament oli ssente zo byammwe abamu bamuwaayiriza okitegeera kankuweyo ekirala kimu kyekyanneewunyisa ku Museveni era abantu bangi bambi mulimu emizimu omuntu okugamba Museveni nti nakyemalira olimu emizimu obeera demonic Bobi Wine ayimirira eruweero mu lukuŋŋaana lw'abantu abangi n'akwata olupapula n'asoma abantu Museveni basse Museveni yatta Archbishop Kizito Lwanga Museveni yatta Sheikh Muzata bwati wayogera bwe yayogera mu lukuŋŋaana yajjayo lisiti y'abantu Museveni yatta Kalisa abantu abamu kwabo
bafa covid bafiira mu covid n'agamba nti Museveni yabatta abantu ne bakuba engalo yali asobola okuva eruweero nadda ewuwe n'atuuka emagere yakoma neyebaka nabucho ku mirembe giri amagye tegeetaaga nti Museveni yakuwulidde tegeetaaga nti Museveni yagalagidde eyakuwulidde yenyini yakukolako eyakuwulidde akwekkolerako eyo nga ne president alina nakyamanyi yenjawulo yaliwo kakati wano kizibu okukwata Nambooze era Mwai Museveni ayinza nti muwache mumute wali nga amagye gajja kukwata gajja kutta gajja kutulugunya gakole kyonna kye baagala nga tosobola kuvuma president wali tosobola kuvuma president kubanga omukulembeze nga ne bw'omwogerako ekigambo ekiri ekituufu nti asiba abantu kyokka ekyo kikussa ng'ate amazima babasiba naye nga bakutta okumala n'ogamba nti Obote asiba abantu akutta kakati wano owa NRM osobola omutwala mu kooti n'ogamba nti akalulu yakabbye nga bwe bakola Sitenda Ssebalu mu kifo kiri ekyajjamu Kyagulanyi amala gye mu parliament baamala kujjayo Sitenda Ssebalu eyamujjayo yali wa FDC bamuyita Kantinti NRM nekkiriza owaayo n'avaayo ne baddamu akalulu Bobi Wine n'akayingira Bobi Wine n'awangula Sitenda owa NRM ku mulembe gw'Obote ng'oteekayo okwemulugunyako ekisanja ne kiggwako nga tebakuwadde lunaku lwakuwulira musango kibayita hearing date nga waloopa waliyo omusango bannaffe abo abaali aba DP kubanga Ssemogerere yali awangudde ng'awangudde Obote abo bakitaliho kitaliho yateekayo omusango Obote n'afuga paka lwe baamuggyako omusango teguuliddwa nga tewali wadde essuubi nga teguuliddwa kakati wano Dr. Besigye ye awaaba abalamuzi ne bawuliriza ne bawa lunaku lw'okuwulira ne bagenda mu makooti ne bagusala kati waliwo enjawulo mu byokwerinda wakati wa Mwai Museveni ne gavumenti ziri ebbiri ezaali eyalutwa tusooke tugereka kubanga nti yalwako nnyo ey'Obote n'ey'Amini kati ebikolobero nabyo byali bingi amagye gano luba lwa lumu n'owulira nti omusirikale yagenze mu bbaala n'asanga girlfriend we ng'atatudde n'omusajja omulala n'addayo n'aleeta emmundu n'abakuba amasasi bibayo bwa lumu ate bakuba ntuse kinoomu ebikolobero ku mulembe gw'Obote n'Amini ebyakolebwa amagye byalinga bya buli lunaku ekyo nakyo mu kinootinge nga mbeera ya bulijjo nti enjawulo nnene eri wakati w'amagye gano agakulembera Mwai Museveni n'amagye agali gakulemberwa Amini n'Obote okutta abantu nga kwa buli lunaku okukwata abakazi nga kwa buli lunaku okubba amaduuka ebintu bya buli lunaku okuwamba abantu kubabuzaawo bya buli lunaku okusanga emirambo nga amagye by'amasasi omulambo guli awo bya buli lunaku ebitakyaliwo kakati abaakola nnyo ate effujjo ku Amini bonna beerimbikanga mu State Research Bureau kati abandibadde ng'abayusi bonna baali beerimbise mu kibiina ekyo ekikesi ekya State Research ekyo kyanoonyerezanga batta abantu bayitirivu aba State Research Uganda Yesu anaatera n'okudda tekisobola nakuddamu kubeerawo tewagenda kuddawo kitongole kitta abantu mu Uganda ng'ekya State Research Bureau ku mulembe gwa Amini
yandibadde nga sai kyali essaawa zino kyandibadde nga kitongole nga ekyali ekinoonyereza ekyebyokwerinda nga bwolaba CMI nga CMI kati nga banoonyeza ate n'okutta ne battirawo tebatwalayo mu kkooti baali bazibu nnyo be baali bakafulu mu kuteeka abantu mu bbuutu bakununa mu ofiisi bakujja mu bbaala bakuyimiriza mu kkubo ne bakwekiika ne bakujja mu motoka ne bakuteeka mu bbuutu ne bagiggala gwogenze toddamu kulabika abaafunanga omukisa baabasuulanga Makindi awo military barracks oba Mbuya otegera nga bakusibireeyo tolya mmere biki abamu nga babata benawulirako ebyosuula abantu mu River Nile byali bituufu anti kati bo be balabanga nga ba opponents nga bakutebereza nti toyagala gavumenti otegera nga bakukwata bakutta bakusula mu River Nile bayinza emirambo emirala nga bagisuula mu kibira Namanve ne Mabira forest ngeyo basuulayo mama kiteza Namanve kali katundu kafu kalimu enzikiza mwalimu emiti awo mingi kivula na bano bagifudde park industrial park waliwo emiti mingi so kakati aba state research mu kukidnappinga abantu sirowooza nti waliddawo omulembe ogulinga ogwo bawambanga abantu bangi nga muba mulaba mutti bamuzinze bamutadde mu bbuutu ne bagiggala emmotoka n'esimbula ne bakutwala toddamu kulabika nali nsoma n'omwana kakati omwana oyo yalina omwana wa muganda we nga muto naye nga muganda we yalina ku ssente n'agulira omwana we akagaali mwana muwala kati ono muvubuka gwe nali nsoma naye nga ye agenda n'atwala omwana oyo ku makya n'amunonayo ku mukaaga wa Nasale baali beetaaga akagaali ke ne bakamuggyako n'akaganira ne bamukuba n'omusinza amaanyi ne bamuteeka ku pick-up n'akagaali akaana akawala kato ne bakaleka awaka Nasale ne bamutwala n'okutuusa wali otadde nga mukulabika ate bye nawulirako nti nga temukwana mukazi omu nabajaasi of course ekyo naawe kiraba bulabi kiri mu giraasi kaakati nali nsoma n'omwana bamutanga Henry Katamba Dani Katamba Kyonuka twasomanga ne wampeewaawo nga tuyimba mu kwaye Masooli taata we yali akulira ebyentambula bino zi union ezo East Mengo West Mengo Growers Union yali mu West Mengo Growers Union ne bajja n'omugamba nti tuweroole n'agaana loole tebaagitwala baagenda naye n'okutuusa kati loole yalina emirimu emirala gyekola ate loole zaali za union ezo zikumpizibwa za gavumenti okyegera tebaagitwala ng'agibamye ye baagenda naye n'okutuusa kati so ago ge magye kati ngenda nompulira omuntu kale tewali njawulo wakati wa Museveni amagye ne gavumenti ya Amini era bisere bya Amini bikomye kyeboogerako tebakimanyi oba baagala abantu kubawaana fe abakirabako toyinza na kwagala Katonda akituddize abatukubye ekikolimu Geyeena eri yali baali bagiyita Geyeena. President yala nga tumaliriza katonotono Amini ayogerwako ng'omuntu eyali ayagala ennyo ensi ye ne bannayuganda lwaki yandikoze ebintu ng'ebyo kisoboka abantu abamu balonda okwekumira mu buyinza mu ngeri za njawulo omuntu ayinza okukozesa instilling fear among the people ekyo bangi abakikola lireka naawe nga munnamawulire tukuba ngu kimanyi tewali eyagala nsi ye nga Gaddafi eya Libya yakola ebikolobero bimeka yatta buli kiramu
so abantu bakikozesa okutiisa abantu muleme kuzanyira ku ntebe ye eggwanga n'alikolera naye nga kogezaako okutunulira entebe ye waliwo n'omulala tali wala nnyo ne Uganda tatuli wala naye akikozesa bakuttirawo wadde ebirungi asigala abikola naye tayagala mumanyiire entebe okegera tayagala mumanyiire entebe kati mwami Museveni amwesimbako waddembe ne Bobi Wine okegera so kati kyanjawula okukolera eggwanga tekitegeeza nti tosobola kutta abakulembeze bangi bakolera eggwanga naye kakati abakabbulu e South Africa batumbula South Africa ekola buli kiramu ekola ezo zitanka zikubatia gas ekola zimamba ekola biki actually nali nsoma ebintu ebimu Tanzania South Africa byekola ne Israeli ebigula ebyokulwanyisa eggwanga balekanga balitadde waggulu nnyo ebyenfuna emabegaawo bwe badde basinga mu Africa kati nawulidde nti Nigeria ate kati esituse olubo lw'amafuta kati olabe eggwanga gye baliteeka naye okutta abantu kwali kwa buli lunaku tekitegeeza nti bw'okolera eggwanga tusobola kutta abantu abamu kati nabali baali baagala ntebe yaabwe nga tebaagala azanyira ku ntebe Gaddafi kyali kyekimu Amini kyali kyekimu ng'ayagala eggwanga naye nga tayagala azanyira ku ntebe kufa nekano njala kakubuuza Amini okubabokisa byali bya ddala oba batyanga mutye nga president Uganda yali heavyweight champion mu Uganda tiyafuna buwanguzi internationally ne yali national champion champion w'obuzito obw'ababinywera obusembayo mu Uganda yali champion nga bya ddala byali bya kivulibuli byali bya ebikonde yali abikuba gache yali seje ngeri ayinamu emmotoka z'empaka ezo zaali kiwaani nga bamusingisa nesi yabanga azisinze ate dalako n'okuwuga byonna ebyo yali abyagala yayagala nnyo emizannyo n'okuwuga si yali ali best ng'abantu batya nti bwe naamusinga bajja kunzita yagendako mu ringi ne yali atendeka ebikonde byakyaka nnyo ku mulembe gwe kakati kochi bebaali ebikonde byaliwa ne bya East ne Central Africa kati yali atendeka Uganda ebiseera bimwalimu abakuba ebikonde abo ba Ayubu Kalule kati bebasookawo Amini nga yasookawo ne mu motoka z'empaka ngera ayagala yabasookawo kakati bwe yayingira mu ringi n'akuba ekikonde kimu oli n'agwa n'agamba nti muganda wange seyogerayo Amini omukuba ekikonde ne bakuteega kwa sengenge manju wakubadde nga maanyi gaali gakyalimu agalwana oli ne yeesuula kwewonya gumu 2 8 9 10 knockout Amini akubye knockout naseka oli yenga yeesuula bwesuuzi kubanga amanyi ebinaakola ki ebinaddako yali muntu muzibu nnyo olaba oyomu ku bakyala be yaziniranga amazina eyo jjajja Filas Gaba yali w'amaanyi nnyo ku mulembe gwa Amini Amini gye yawugiranga yalina kyakaliranga ku biiki eyo yayingira mu ndongo oyo mukyala ke Amini bano abali basuna endongo yali mukazi w'oyo yali asuna endongo ng'ate muyimbi mweyo bandi Amini yapasula mpasule kakati natta bbaawe muwala n'amutwala awo wennyini bakutwalira awo olina omuvubuka omusajja nti ye aluwa yani Arafat nti yataddeko headphones kati ng'ayitayo Maria Mungu kuja hapa oyo yataddeko headphone Arafat mugende mumutte mumusaleko obulago n'olulimi mu luwembwa mulundeetere ndulye omuzimu gwe guleme kunja Amini yali abantu kakati Amini yali musezi kyogamba president ate bikola programu ndala bino bikubuulire kyabimbuulira so kakati bwatu byafuna omukazi yembaga akasiki kutta oli kiraba kati mukuba ekikonde kimulume bakuwaana
kati bino bya Museveni baga nti Museveni dictator si dictator ali awo abantu bangi senga bafu teri kigambo kyawawaza ne Kerezia Bobi Wine bwe yagamba nga Kerezia erina bwino omutuufu nti Archbishop waabwe Kizito Lwanga bo Museveni yamusse kagamba ne bakuleka n'obeerawo President Sibule tujatandikirawo so gana amagye galina enjawulo n'omwana w'omukulembeze okumuyita omugwagwagwagwa buli woogenda ng'ati yakulira amagye n'akuleka ebiseera bye lyakulira SFC ekitongole ky'amagye ekikuuma president ne batakunona Mwai Museveni akoze kinene ku nsonga z'amagye g'eggwanga Mukama Katonda abankumire